Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Alright, mutereevu mbaniriza nnyo ku program Tambula n'okumanya ku mukutu gwaffe gwa MRU TV okugikutuusaako nga bulijjo yenze Rodin Mugema okulaba nga tutabaala amawanga na buli kimu ekyetaagisa. Lunaku olwaleero mu studio n'omugenyi waffe gwempise naye tugenda kuba tulaba ebimukwatako yenvuddewe na buli kimu era nga tugenda koma ku ye tujja kuleetera abantu bangi wabula mu kaseera kano kennyini watali kumala budde munzikirize oba atukirize tulabe nga atweyanjulira n'oluvannyuma tutandikiraawo tusimbye ddala paka etunagwira sebo tusobola okubuuza kubawuliriza oba abatulaba tulabe nga tukirira ddala mu maaso. Kakati mbalamusizzaako banyabane basinga abasinze okugoberera linnya n'eddoboozi kale tweyanza nnyo tweyanzege mwami Muwonge Michael nga bw'ategeezezza. Muwonge Michael yanise kakati sebo Muwonge Michael amanya geego ge bagambye era nze Muwonge Michael ngaddamu era nga nzaalibwa mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Busiro. Buli musajja wa Kabaka? Sebo ndi musajja wa Kabaka era mu muluka gw'e Magoggo mugongolola y'e Kakiri Wakiso sebo era nga awo onoonyeza kw'ebyo sisobola kukubulwa onfuna bulungi nnyo sebo. Kituufu. Abazadde osibuka mu nju ki sebo? Sebo nsibuka mu maka g'omwami n'omukyala Bukenya Lawrence wamu ne mukyala we Nabasige Rosemary abo nno bazadde bange bakyaliyo era nga gye bali bulungi ddala Mutala Kasuuzu. Lwesiimi tubasabira abazadde abakuzizza mwami Muwonge n'avaamu omusajja ow'ekitiibwa bw'ati. Olabika okuba nga oli muyivu tubadde tuyingira awo luzungu lubadde lwogera terubadde lwa bulijjo. Wasomerawa? Kakati sebo nasomera ku masomero ganjawulo naye primary yange nagitandikira ku ssomero lyebayita Kirugaruga Primary School. Essomero eryo liri government aided era awo nasomawo emyaka gyali ena. Myaka ena? Gyali terigguka ku P7? Lyali ligguka naye ndowooza muzeeyi yalabanga performance yange obaolyawo tematiza kimala kwe kusalawo n'abaako wankyusa n'antwala ku ssomero lyebayita erya Ntebe Road Primary School. Awo nawo nasomawo emyaka esatu. Yesebo. Awo watuliye ekyomusanvu? Yesebo kubanga nagendawo ndi mu kyakuna ate ne malirawo ekyomusanvu. Tweyongereyo kati awo wenava ate ntandika obulamu bwa siniya. Secondary eno engeri gyetawanyamu abaana awo abaalaba nga akuze gwe wali otya abo ojoininga emisomo gya siniya? Ekyamazima namala ekyomusanvu nalina emyaka 14. Myaka 14? Yes. Era natandika siniya esooka nampezeza emyaka 15 era ate era mu siniya 1 mwe naweereza emyaka 16. Olwo mwaka ki siniya ogigattako mwaka ki? Kakati siniya 1 nagitandika mwaka gwa 2012. Yes, nga nitandikira ku ssomero ly'e Kasubi Secondary School. Natandikira siniya 1 nensomawo nawe emyaka gyali 3. Ate nawo nenvaawo nengenda ku ssomero liri awo ku Hoima Road awo baliyita omisomo egya haya era nali nkyali ku O-level. Nga wakyusa amasomero? Yes, k'okusoma nasomanga. Wali muzibu nnyo oba amasomero ge gaali amazibu? Ekyamazima nti nzeyi wange waliwo embeera ez'enjawulo. Buli we yantunuuliranga yayagalanga ekisinga oveemu omuntu omugasa. Walabanga results tezivaayo bulungi. Yafubanga nnyo okulaba nga ankyusaamuko alabe oba nsobola okukyusa ku nsoma yange. Kituufu. Afune ekyo kye yali ayagala mu nze omuntu. So bwe yanzijaawo nga ntuse mu senior 3 kubanga nali nakagituuka mu butuusi
nankyusa nantwala ku ssomero baliyita Kakiri College awo natuulira ate senior kusemu gy'otuulira senior ey'okuna kale ate senior ey'omukaaga yo kakati senior ey'omukaaga ekyamazima nga bw'omanyi abavubuka ebiseera ebisinga bwe tumalidde olevu tetwagala kuddawo era sayina nsonga y'amaanyi nnyo yali enzijaawo natuulira senior ey'okuna wabula nze ng'omuntu nali ndowooza kindimu nga culture yange nti nina okubanga ngendako mu ssomero eddala era awo navaawo ne ngenda ku HSC ku ssomero baliyita Nampunge Community High School era nalyo liri ku Oyima Road just geriraanye ne waliwo ka distance kaliwo katambulikika era awo natandikira senior 5 nawe ne mmalirawo senior 6 kati awo emisomo bw'ogikubye olukumutwe esewo ng'omaliriza bulungi era awo nali maze bayita A-level oba advanced level kituufu okugenda ku university kati ogende kukyusa amasomero awo performance yali etya wali opafominga otya mu masomero mu bufunze kakati ekyamazima primary saasinga ate era saalimu abo abasemba wabula nafuna second grade wali awo bwewatyo mwabo abaddako awo mwabo abaddako awo tweyanziza nnyo tweyanzege okusomooza mu bulamu bwo buno bw'obaddemu naddala okuvira ddala watandika okusoma biki by'oyinza okututegeezaako ebyekusomoozezza nga omanyi obulamu si bwangu kusomooza kikoosanza weewaawo kakati mbadde n'okusoomozebwa okw'enjawulo okusoma nga mulinga okubanga fiizi zibula mu mwaka gwa 2015 nagenda nenfuna enjegwe eyangwamu ti omu ku bazadde bange gwe nali mbeera naye nanfaako nga ntuuse mu senior ey'okuna nempulira nga n'okusoma ndabika nga atakyalina makulu kubanga yali asinga okumpa support naye nga bazadde bange baaliwo so okusoomozebwa okwo tekwankola bulungi ate oba oli awo ne ssente zagenda ne zibaamu engeri gye zinsoomozaamu okwagala okunzijja ku misomo nti buli we nawumulanga nga mbaako akalimu kentetenkanya nzijjemu ssente naye tezaali nti zimpeerera wabula zaalinga zange ez'okukozesa mu bulamu obwa bulijjo so zandrivingamuko okunzijja ku mulamwa naye nasigala nga ekituufu ndi focused okusoma kituufu kyekyo kyokka ekikusoomozeza mu bulamu mu kusoma yes naye mu bulamu nina bingi mu bulamu bwa bulijjo bwetuyitiramu katono kuba ebisoomooza omuntu byayitamu kati nga mwami muwonga ebbanga emyaka gyatuuseeko size gyaliko kiwa abantu abalala ekyokuyiga obutagendera mu nsobi ezimu waliwo okusoomooza nga kuvudde ku nsobi zo ng'omuntu waliwo byosanga nga walina kubisanga omwana omuto ali eyo akulaba ayinza kubaako biki byayiga mu kusoomooza kakati mu bulamu nina ekintu ekyansoomooza ku myaka emito ennyo era omulabi waffe ndaba wano oyinza olowooza nimba naye ng'ate kyantuukako kubanga kyali kyekyo mu mwaka gwa 2016 omwaka ogwo tegwambeerera mwangu nnyo nti nagenda nenfuna ekintu ekyampa obuzibu nti mu kunoonya ssente omwo poliisi yanjoleramu nga sinnaba nakuweza myaka 17 sente wali ozinoonyeza mu bumenyi bw'amateeka kakati nga bwe nannyonnyodde abalabi baffe nti nzibwe nalinga nkola nafubanga nnyo laba nga noonyayo kasente akambeezaawo kituufu kakati mu mwaka ogwo nasomanga naye ng'akawungeezi nzira nembaako gwe nnyambako kakati mu kumuyambako okwo twagenda ne tunnyuka leeti yali weekend nga tuva kukola zaali ssaawa 5:30 poliisi nejja netuyola enankulabi awo ng'olwo batuteebereza okuba ababbi nga baalimu of course bwe bayoola abantu abaali batambula aida ndisodale naffe mwe batusanga nga tunyuka okudda ewaka kakati poliisi bwe yatutwala yo yatwala butwazi lumu era awo ne batuuka ku makyo tusunsulamu omutwe batukubako munene nnyo ababbi b'omukiyaayi kakati
eyo story yanchalenjinga nnyo nti ababukedde mwafaananye bano bye bayodde ku Mutaasa Kafeero be bagamba okuba banka y'eggwanga enkulu butereevu era story yo nawulira nga yanchalenjinga kubanga nalaba nga ekyamazima ku myaka gye naliko ofulumira mu mpapula z'amawulire ne ku ababbi baabano nti baabano ababbi b'omukiyayi nga tosobola yadde okwebikkako kyamazima kyampa okusomoozebwa mu bulamu naye ngamba omwana ndaba nti totuula waka bwobanga olina kyosobola okukola naddala mu luwummula nga luwanvuko kubanga ensi eno eyagala mukozi kituufu era bwobanga osobola okubaako kyotetenkanya okugyamu akasente nga tokabbye osobola okukikola kituufu yes kubanga ekyo kiyambako nnyo mu bulamu kituufu okusoma kuwe tweyanziza nnyo tweyanzige mwami Muwonge biki bye wenyumirizaamu mu bulamu ebimu ku ebyo byokoze byotuuseeko kyamazima bingi naye ebimu ku byo ebiriwa nti ku myaka gyange gyendiko oba emito oba y'emyaka ogijulizizza nnyo giri emeka kakati emyaka nakaweza emyaka 3 myaka 30 yes olina okuba nga otuuse ku bingi era mu bingi ebyo byepiseemu ebimu ku ebyo byennyonnyodde era ne ku byentuuseeko ebimu nti nsobodde okulabika nga nsoma okuva ku senior 1 genda ku primary byonna nze mbisoma zizo zi institution nazo essaawa zino nzituuseemu so kikulaga nti it's a milestone kibadde kinene mu bulamu bwange kubanga bwe nkubamu akafaananyi mu myaka giri eri nga sente zinsoomooza okunzija ku misomo ndabira ddala nga Katonda yanteekako ekisa ate nsobole okulabika nga nfuuka omuntu ow'enjawulo so eyo nayo ngitwalanga greater achievement ey'obulamu bwange tweyanziza olina obumanyirivu bonna sofa essaawa zino sirina wabula kyenyinza okugamba nti emirimu egisinga era kwekyo kyennyini nnyini otugatireko nti mirimu ki gy'otera okukola kati emirimu egisinga egya wansi egy'omuntu wa wansi gyegifaanana gitye omugamba nga okulima gamba nga okusiika capati abo ba wansi okusuubula kuvuga bodaboda kwegamba buli mulimu oguli nti tegwetaagako mpapula nsobola okugezaako okugukola osobola okugezaako okugukola olina omukyala gyali n'abaana olina n'abaana yesebo weebale nnyo weebalidde bali batya balungi tebalina buzibu bawumudde gye bali ewaka kati omuntu asuubira okufuna famire ku myaka egiddako awo ku bavubuka abatannaba kufuna bufumbo bo kiki kyewaali bagambye naddala ng'osinziira ku experience gy'osanze mu maka mu bbanga ly'obadde n'emukyalawo n'abaana bemuzadde ekituufu obufumbo teri muntu asobola kubunnyonnyola nti butambula butambula butya wabula omuntu kyolina okutegeera oba oyingira obufumbo nti olina okukkiriza kumwe sayidi zombi olina obaako obuwanguzi gwe n'emukyalawo yesebo kati ani akkiriza okuwangulwa era mu kyo andaba oba oli mukyalo oba oli musajja osobola okukkiriza amaka ne gatambula ku ebyo bye mulowooza nti bisobola obbazimba n'obbakulaakulanya wabula nga temuteekawo mbeera yaku ani asinga nze nsinga oba ani kubanga gyebuva ne gye bukoma buli kintu kiba n'entandikwa n'enkomerero so obufumbo kintu kizibu nnyo okutegeera nakunnyonnyola nti bakikwata we bati wabula okwesonyiwa ensonga ezimu akikulu nnyo nti kisobola n'okuyambako okuleka ebirala ne biyitawo so ekyo nkigamba nnyo abantu nti obufumbo si lutalo kolako kyosobodde kyotasobodde kireke ate byotategedde mu maka oba tobitegedde tobinoonya awo oba ojja sobola okutambula mu maka nga gwe musajja oba nga gwe mukyala naye kasita ogaana okwesonyiwa ebintu ebimu nga buli kimu oyagala okimanyi oba ogenze kusanga kabaati k'amaanyi obufumbo oba tebusobola kubaawo abantu bangi mwani Muwonge
abantu bangi balina ebintu bingi banyumirwa, bamu bazanya kapiira, bazanya ku mizanyo egy'enjawulo, balaba ku firimu, abamu bawagira mipiira, abamu babeera mu byabufuzi gye batwalanga emizanyo gyabwe. Gwogwawa kati ekyamazima ndi muntu wa byamizanyo nnyo. Oli wa Arsenal? Ekyamazima siri wa Arsenal, wabula ttiimu yange eyita Chelsea. Badde manyi wagira Arsenal otandika okweraliikirira. Ndi wa Chelsea ate sigikweka. Chelsea ekola etya ye ennaku zino? Chelsea ttiimu tekola bulungi essaawa zino eno, naye nga ezze ekola bulungi emabega wonna era watandikirako okuwagira? Natandika bwe nali omuto nga sinnaba kwesalirawo na kwetegerera, nali mpagira Arsenal oba family background yange. Arsenal n'ogivaawo? Naye bwe nagenda nga ntegeera sports n'ebyemizannyo neŋŋamba ndi muwagizi wa Chelsea. Nsonga ki yakujja ku Arsenal? Ekyamazima nga bwe gambye nti bw'oba omuto oba oli ku sayidi ya muzaddewo, nga bwe gambye nti nawagiranga Arsenal olwa famire, naye bwe nagenda nga ntegeera ebyemizannyo n'ogamba nange kanneesalirewo, ngamba kati kanneesalirewo njagala kuwagira Chelsea. Mpazi ombuuziza ekibuuzo nti lwaki nasalawo wagira eyo. Kyamazima natandika ogiwagira mu 2010 nga ttiimu eyo yali ekubanga eyo ttiimu nga nnungi nnyo, era nasikirizibwa abasajja nga ba Mike Essien, ba Drogba, ba Thierry Henry, baali b'amaanyi, ba John Terry, ba Frank Lampard, abasajja baali balungi nnyo. So bansikiriza neŋŋamba nti kituufu nina kuwagira ttiimu eno olw'omupiira gwe yali erina omulungi. Tweyanziza biki ebirala byokola budde bwo budde? Kati embanga siri ku yunivasite, mbeera eyo nga nkola emirimu gy'obwannakyewa gyegiriwa. Kati emirimu egyo ntera obeera mu mataka. Ttaka otunda ettaka n'okuligula? Yes, tutunda amataka, tugula amataka wamu n'amayumba. Era bw'omanga siri awo olumu mbeerako ku piki yange nga nvuga abantu. Ovuga abantu okugyamuko ku ssente? Yes, ezinyimirizaawo. Byebyo byokka byokola? So ekisigadde sirina. Ekisigadde tolina? Tweyanziza nnyo, tweyanzeege mwami Muwonge Michael. Oyogedde mpulidde okuwona ku university, osomera wa university? Kati nze university ngisomera ku ssettendekero wa Ssaabasajja Kabaka Tesale 1 First Royal University eri Chartered. Era nkubiriza omuyizi yenna ali yatudde senior 6 nti applications zireete bazikwata, ate university esomesa bulungi, era kati we tulinga abafuluma era walina okubaawo abalala abayingira. So nze wenkwasiza emisomo gyange. Okola ssomo ki gye twaliise course? Kakati nkola mawulire, omuzungu kyayita journalism. Yenkola sebo ku ssettendekero wa Ssaabasajja Kabaka. Ogakola ku mutendera ki? Ngakola ku mutendera gwa degree, era kakasa nti next year Katonda wanaabakkiriza nja kuba sikyaliwo muteesa. Oyinaako abasomesa abakusomesa wenyumirizaamu ng'ogamba oyo? Kakati abasomesa nina bangi kubanga kosi yange abamu ku abo abakusomesa wabula benyinza okwogerako. Tulina Mr. Kayanja, Mr. Faizo, Mr. Siraji, balekikyala balungi nnyo, era batukwasaganyiza bulungi okuva gye twatandikira paka wano we tuli. Yes, balekikyala balungi nnyo. Yes, tweyanziza. Ogambye okola mawulire. Munnamawulire yalibadde yeeyisa atya? Nkubuuza ekibuuzo kino mu mbeera nti mawanga mangi ne Uganda nga mugitwalidde citizen journalism, abantu okubanga amawulire kati bageeweereza. Luli wagendanga okwesanga nga Uganda bebegenza okusamba omupiira ke tugeze mu Mozambique, ate bweneewangula temusobola kumanya nti ewangudde, muba mujja kulindako mumanye nga bakibatuusizzaako babategeeze. N'ennaku zino amawulire gatuukawo, mulimu amawulire amafu, mulimu amatuufu, waliwo agatali detailed kegamba nga tebagayingidde munda. Nga gwe omusomi w'amawulire, omuyizi ow'amawulire, ate ng'olina n'abasomesa abalungi boyogeddeko, munnamawulire yalibadde atya ate ekisekedde okukolebwa okulaba nga
tujjawo embeera ey'okutambuza amawulire amafu omulimu gw'amawulire ne gulongooka bulungi. Yes, kakati ow'amawulire nze ndowooza yali badde yeeyisa muneeyisa ey'ekikugu. Obukugu ki bw'obugezaako okutegeeza? Ow'amawulire yenna yagasoma era yagategeera obulungi. Teyalikoze story nfu oba nga terina evidence nga teri backed ne research era munnamawulire teyali badde nga asobola munnamawulire teyali badde nga alemu okukola omulimu gwe mu butuufu bwagwo nga bw'alina okukola. Nze ebimu ku byendaba ow'amawulire bye yali badde asinga okusako nnyesira kwe kulaba ng'aweereza abo abantu ebituufu, kubanga olwaleero tulina omuzungu gy'ayita citizen journalism. Buli muntu munnamawulire akuwagana akuwagali nti omuntu wa bulijjo akeera ku makya n'asanga nga omuti gukubye taxi n'akuba n'ateeka ku TikTok, naye bw'akola story eyo ayinza obutafaayo okutegeera mufiiriddemu abantu oba temufiiriddemu bantu. Ye gwazze gutya okukubwa? Ye gwagudde gutya? Ye n'akola ki? N'ateekayo buteesi ku TikTok. N'abawa bubi? Munnamawulire omutuufu teyalikoze ekyo. Kukwata bifaananyi, kugenda kubuuza basanzaawo, yali badde agoberera story okuba gyetandikidde, n'agenda n'akakasa bulungi nnyo ng'ayita mu poliisi oba kuliko abantu abafudde, omuwendo gw'abantu bwe babaawo n'aba ng'agukoze eki ng'aguwa obutuufu bwagwo nga abeesingira ku ripooti poliisi gye beemuwadde. So naye kati essaawa ya leero gye tuyita citizen journalism, abantu bakeera bukeezi ku makya n'akwata bifaananyi na vidiyo n'ateeka ku TikTok. So ndowooza kyo kikyamu. Yes. Tweyanza nnyo ow'amawulire omukugu teyalisaanye kukola ebyo. So bannamawulire basibirira ntanda ki ng'oggyeko ekyo, kuba nabo balina ebizibu bye basanga ng'okutiisatiisibwa. Oyogedde ku ripootinga oba okuwa amawulire amatuufu, naye singa munnamawulire yesanga mu mbeera nga amawulire galina amatuufu naye nga gwagenda okugawandiikako oba okugoogerako muntu w'amaanyi nnyo mu gavumenti naye abantu abalala bafaanana ngaabo, kati bo kugamba oba wamagezi ki? Kakati nze ow'amawulire kyenyinza okugamba nti weesanga nga story gyoyagala okukola oba oli awo oyinza okuleetera ebizibu n'aligambye nti ireke, kubanga oyinza okuba nga abantu bagyagala naye nga ekyamazima egenda kukuleetera emitawaana. Kugamba kyogezako kutegeeza nti tewali story y'amawulire yenkanankana n'obulamu bw'oyo munnamawulire. Nze nga nze mu ntegeera yange sigimanyiiyo, kubanga story nyingi nnyo zetusobola oweereza bannayuganda ne basigala nga bagoberera ow'amawulire. Bannamawulire muwulidde omukulu agambye teri story eri waffe obulamu bwo obanga kitegeeza nti bannamawulire banoonya amawulire naye ate bwe bakuuma obulamu bwabwe. Story osobola ogikola naye n'olinda ogipublishinga. Lwaki oba olinda? Kubanga ebiseera ebisinga oyinza okuba nga story gy'oyagala okukola eriko ebizibu bingi nnyo. Sinakindi gw'oyagala okuggyako information ayagala ogikuwa naye ng'ate tayagala omwasanguze. Kugamba ayagala asigale mu mawulire kye tuyita okuba anonymous. Nga ng'omulesse oba oluusi ng'asazeewo akuwa story ezo naye ng'ate tayagala omwasanguze. Bayinza obukeera ku makya ne bamugoba ku mirimu. Kati ow'amawulire yenna olina okubeera professional ku story z'okola oba ng'oripootinga. Kituufu. So okwewala ebizibu kubanga jjukira nti naffe tulina amateeka agatufuga ng'abamawulire. Story oyinza ogikola nga sinakindi si ntuufu. Kituufu. Ate n'ogenda ogikuba n'ekuleetera ebizibu. Ensonga endala mwami Mungi nga tumaliriza. Ku Muteesa wa Royal University Ssettendekero ya Ssaabasajja Kabaka gy'otegeezezza gy'osomera university oli mu mwaka gwa mwaka gwa kusatu ogenda kufuluma. Waliyo koosi nnyingi nnyo nga wazeogedde, lwaki walonda mu mawulire? Kati nze amawulire gano gannyumira nnyo mu kugalaba n'okugakola. Ate amawulire gano nze bwe natunula ku bantu abanspiring okukola amawulire neegombanga nnyo abasajja ab'amaanyi
omwo nga bwe muli Dr. Sam Kazibwe ogambo wa CBS FM yesebo yakola mawulire otunula ku Medi Nsereko yakola mawulire otunula ku Simon Kagwanjala Bazambali so bwogezaako okunoonyereza ssaako yaabwe bwe baasoma ojja kwesanga nga ebiseera ebisinga bakola mawulire erimu amawulire so ekyo kyansipayaringa nnyo ate era nakula n'omusajja gwe neegombe yali aweereza obulungi ku mpewo kati bwe natunula mu koosi ze nina okusoma nze okuweereza ku mpewo n'okukola bye nalina okukola nga ndaba nga nina kubanga ndi mu mawulire kituufu embeera ogisanze otya mu kusoma kwa yunivasite naddala ku ssentendekero wa Ssaabasajja bintu bibadde bizibu nga ebyasooka oba kati waliwo okukembeera ekyuseemu akageri kendi mu mwaka ogwokusatu ebintu tebibadde byangu era sijja kugamba nti okusoma amawulire nti kintu kiri awo ozannya n'akwagala nedda amawulire geetaaga nnyo practicals geetaaga obudde bungi nnyo geetaaga research kubanga olina okukakasa nti kyokola okinoonyerezaako nti niwookera ku makya nga bakusamoninze mu kooti olina obujulizi obumala okwedifendinga so eyo ebadde zimu ku nsonga oba oliawo zeŋŋamba nti tezanguyiza bulamu bwange mu mawulire yes tweyanziza nnyo tweyanzege ono yabadde mwami Michael Muwonge mwami Muwonge ng'osiibula abalabi baffe aba MRU TV mbadde njagala obabuulire mu myaka nga 10 okuva kati niyabidde okubuuza ekintu kyewasooka okwagala okubeera kwaye tubeera abato tuloota nnyo okuvuga ennyonyi njagala kubeera dokita n'ebintu ebyo bingi nnyo ebirungi tewali agamba nti njagala kubeera mulimi ate ng'obulimi bugaggawaza obuvubi bugaggawaza n'emirimu emirala egikolebwa abantu egy'enjawulo egivaamu ssente okusookera ddala wali oyagala kubeera ki era n'okyusa ate mu myaka nga 10 mu maaso wali agadde kwerabawa kakati nze bwe nali nkula neegombanga nnyo balooye ng'oyagala kuwolereza era ekyamazima nze bwe sigasome njalwana nnyo mu ku baana bange agasome era lwaki wayagala kubeera looye kakati nze akagere kenjagala nnyo ebyobufuzi nalabanga nali neetaaga okuba nga mmanyi ku mateeka akagere kekiri nti mu palamenti abantu abagendayo omulimu ogusinga okuba omukulu gwe bakolayo kubaga mateeka so nalabanga abantu abo bali so smart obwongo namba no nange njagala mbeereko ng'abantu abo yate nga sinnakibeera naye nkyegomba era nakati sawa ya leero neeraba mu biseera byange nga bw'okimbuzizza nti myaka 10 maaso neerabawa weeraba luddawa myaka 10 maaso gwandaba nsuubire okundabako mu byobufuzi era oba ku mutendera gwa kansala oba gwa chairman oba gwa mubaka wa parliament neeraba mu bifo ebyo nga mpeereza bannayuganda era nga bwe njagala okubaweereza ne mawulire kituufu naawe neerabawo nga mpeereza eggwanga bwentyo abalabi baffe ab'olwaleero wano ku mukutu gwaffe gwa MRU TV bampiira akalowoozo nga b'osiibula kakati abalabi baffe aba MRU TV abadde batugoberera akalowoozo keŋŋenda okubaleka nti gwe wenna ali eyo teweenyooma ate buli katono ennyo k'olina kwolaba nti katini kasobola okugaziwa n'ekifuuka ekinene ne luba nusu 10 bw'oba otandise okugukozesa lusobola okugaziwa ne lufuuka akakadde ne bufuuka obukadde ne businga nawo so wekkiririzeemu n'ekyo ky'osobola era okikole n'okwagala mwebale n'okugoberera mwebalire ddala butereevu mbeeyanziza nnyo okuviira ddala gye twatandikidde n'okutuuka akaseera kano kennyini mugenyi waffe abadde Michael Muwonge ebigambo by'alina biwoomu nnyo bw'ayogera toyagala amale naye tujja kuba tumubaliriza ayongere okutubuulira ku bulamu butambula butya naddala eri abavubuka abakula abagenda kwesanga mu mbeera kati ng'obufumbo embeera z'oyisemu zonna bangi bajja biyitamu tujja kuba tumukomyawo tulabe engeri gye tunakikwasaganya omuweereza okukutuusaako puroguramu eno mbadde Rodin Mugema
tetugenda kusukkawo wano, tubaagaliza bisinga awangaale ayisa abasajja kabaka.